Yes, utere ku Smart TV nga bulijjo eno. Bajita program kasa mmeme kuba kati bagambira nti bayali birinye ku nkandago. Wagome. Zembiri Smart Studios n'omugenyi waffe kababuuzeeko mu butonge tugende mu maaso lwogome. Yeah, Salongo Lubwama Kibaya. Ow'effumbe. Manager wa Mwagala Production. CEO Kibaya Promotions. Mwagala Productions ekolodde. Ichoko mbulire. Kwegamba o business tetumanyi jibala. Kati essaawa eno osanga omuntu omu candidate aleesa abayimbi 10 ne bayimbira bwereere. Awenza okutwala wendo omuntu ga mumpeyo mu. Ndaba balabidde bwereere. Ffe tetusobola kuba ndongo kati. Nga akalulu kawedde. Akalulu kawedde. Ndi bonna babatwala. Ati manager nsoko kozaayoza twaliko no Smart TV. No nkubuuza kadi tunagifuna Busiro East. Yeah. Nongamba kadi yawedde dda n'otemaatema ebintu ebyo ne mbyetegereza bulungi. Nagenze okulaba nga gwe nabbi wa Busiro East. Si nabbi. Manyi bumanya kati olaba. Nze saagala kugamba nti gundi agenda kuwangula. Nga sikuwadde ensonga. Ensonga wazimenya. Nteekwa okuwa ensonga lwaki agenda kuwangula. Kaakati akalulu namanya bumanya. Kati osooka n'otunuulira nga bwe nabikutemera. Sseggona wa kitiibwa. Ebyobufuzi abimanyi. N'amateeka agamanyi. Mukugu nnyo era tumwetaaga. Naye bwe mutugamba nti nno mulina protest vote ani asaana okusamba awo. Kati era ne system z'omupiira zikyuka. Kochi n'agamba katugenda kusamba 4-4-2. Balala baleeta. N'agamba katugenda kusamba 4-3-3. Era abaana abalala bakola ki? Baleeta. Kati eno protest vote yakwekalakaasa. Walukaga asobola okuyimirira ekyengera n'agamba nti n'abeebuwenge mwambale tulumbe ne bamanya ani agamba. Walukaga agambye. Kati ate Sseggona taswawo waawo. Kugamba ekituufu. Ante bwe yayimbye n'agamba nti ow'oluzungu n'amanya okuteesa bombi ani yalisaanye okgenda mu paalamenti. Ayina ayajjaleetamu awe yagamba Abachina abatamanyi luzungu wadde be baatukolera essimu ezina internet. Naye amanyi oluzungu agigenda Facebook gwe ntuma atalumanyi n'ogikka phone book n'okubira abe muwaya. Kati awo nno kale ensonga lwaki nakugamba nti Walukaga agenda kuwangula bulungi nnyo era twebaza abakakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu beebale okulaba muganda waffe nti asaanidde ne bamuwa. Honorable Sseggona si munafu w'amaanyi nnyo oba okitegeera era obutamuwa kaadi si bunafu naye mu sisitimu eno yatasambamu. Waliwo embeera egamba nti balwanyisa bali mu sitwago yakujjako President Museveni. Kalate n'omulaba ng'akayanira nnyo wano ku paalamenti. Andi ekyo kye kizibu abantu baffe kye balina kye batubuzaabuza. Era nalabye Honorable Sseggona ku TV ng'agamba yagenda kujja independent. Ng'agamba nti agenda kujja independent. Otyo? Kati olw'okuba nze abantu abo bonna mbaagala. Olwaleero njagala Walukaga asambe wano. Naye mwami Honorable Sseggona saagala mufiirwa. Omwagala wa? Njagala kumulabula. Tagezaako. Najja ku independent agenda kuswala nnyo. Kubanga omuntu w'ekitiibwa saagala aveewo ng'aswadde. Anti Walukaga agenda mu kuba laaleegi. Walukaga akuswaza. Agenda kukuba laaleemu. Oba aligikuba Kyengera, oba aligikuba Mmende, oba aligikuba eno Wakiso mu Myuka eno mu Lukwanga. Egi! Sseggona atule ku ttaka akaabe. Emikono agyetike ku mutwe amaazi afudde. Kati osobola okwepangira ku badde. Niyo otegedde oli bamuyita dduka ekibabo. Waluka experience akalala k'ogenda otuwa ku mwami Walukaga mu maaso awo. Njaka kubuuzaako ekibuuzo. Nze ow'ekitiibwa mu mutima mulungi nkwegayirira muganda wange. Nteekwa kuba ndi mukulu wo kuba wagambye Walukaga amusinga obukulu. Ne sikikkiriza amu n'akamu.
Tekiina buzibu. Naye ate Walukagga bw'aba mukulu ku Honorable Sseggona. Kate nga nze ndi mukulu ku Walukagga. Kati kitegeeza ndi Honorable Sseggona muto wange. Mulabula. Mu mutima mulungi. Toyonoona ssente, tojja kuswala, wuumulira mu kitiibwa. Kubanga bwe tuba tuli mu struggle nga tutegeeza kujjako President Museveni. Kitegeeza nti President Kyagulanyi bw'anaamala okuwangula agenda kutuula baani bengenda okukola nabo mu gavumenti yange. Okay, kiri kyotegeeza nti olwokuba gavumenti erina ebifo ebirala bingi. Okay, kati alinde gavumenti yaabwe lwerijja mu buyinza. Si lwerijja tekigenda kutwala bbanga ki. Emyezi esatu tetukkiriziganyiza gavumenti y'NRM egenda kuba evuddeko. Sikikkiriza n'akamu. Kakati bw'emala okuvaako tejja kuvaako. Ffe twogera kyemwagala okwogera. Nze siri wa Nuupu nange. Naye mmanyi Nuupu eri ku mulamwa gwakujjako ki? Nze ndi wa PFF. Kimanyi bulungi. Nze sina kirina kye ndi awo bwe ntyo. Honorable ndi freelancer. President Kyagulanyi bw'ajjako NRM ateekwa okutuula akole cabinet. Kati olw'okuba mwami Sseggona mukugu munnamateeka omukugu Parliament agimanyi nnyo musajja muyivu kakati gwe oyinza okuŋŋamba nti mu bifo bisatu ayinza obutafunako kimu. Waliwo ministry eno Nobert Mao gy'alimu. Bagiyita Justice and Constitutional Affairs. Ngambe by'oluzungu twali birese tugambe muntu eyo gy'alimu. Waliwo ministry eya waliwo ono gwe bayita Anthony General. Kati omuli owekitiibwa Kiwanuka, Council Kiwanuka. Eyo kakati President Kyagulanyi ayinza obutamuwaawaawo. Nze mbadde nate esije mbadde ntunze mbadde ngamba nti waliwo ebitongole bingi ebiri awo. Tulina ebitongole by'ebyenjigiriza, tulina ebitongole by'abaminisita, tulina ebitongole bya kale ebyaba nga tetunagenda mu bitongole twagala gavumenti. Kubanga Honorable Sseggona tumwetaaga mu ministry ezikola gavumenti. Yes. Babere nga bebeera wali kwokera house nga bwe mulowooza kitasoboka. Eri entebe mu State House cabinet etuulayo buli lwakubiri be balina okutuula. Wanaaveewo mulabudde bulungi. Takaaba nakkaaba asabe gavumenti yaabwe ejje kyaba akola omulwanyi omukulu omutegeevu kyakola odda emabega wa Walukagga. N'ogamba abantu bonna abanjagala muwe Walukagga ki akalulu, muwe President Robert Kyagulanyi kubanga Walukagga ffe tumuliize wali atuweereza ebiteeso byammwe. Kaakati manager bino tuwegere nga tetuli ku mpewo gwe bw'oba olaba waliwo ekibiina ekisobola kujja gavumenti y'NRM mu buyinza bino twogeramu nga ffe abannamige standard singers. Tekisoboka. Lwaki? Anti lwaki gavumenti y'Obote eyali ekomyewo ttu yafugira emyezi 4 esatu okugijjako kyatwala emyaka egi kati eyaffe eri mu myaka ago mugenda mu myaka 5 munagimala ati mu myaka 4 era naffe tubadde tulwana ate nga tukyusa amubadde wewana wanga semwogerere nakuba wajja Haji alagidde netuleeta Haji alagidde n'alagiramu awo katono n'agenda netuleeta Besigye n'akuba emyaka aga. Ojjukira ewaka bwe twasanga emipiira gya Kyayiddiba nga tusimba ggoolo eri ku lujjeza amataffaali n'eno mbu naffe tukoze ttiimu y'ekyalo kumbe waliyo ate eri waggulu gye basamba omupiira omuzungu tuvudde ku Kyayiddiba tudda ku Supertere. Kati mulina okuva ku kusamba omupiira gw'ebibago by'enkoko musambe eby'embuzi musambe eby'ente musambe Supertere okutuuka wali okugamba nti gundi bamuwe ennamba mu kisaawe awo ndabawo amakumi g'emyaka mangi. Kati kyogamba nti gavumenti y'NRM terivaako Katonda yagiteekako yali gijjako. Kati gwomanyi oti oba gijjako nkya kati mwe muga mweteeseteese naye omanyi emyaka gy'emazeeyo abantu bebadde eteeseteese. Ebyo tonyumyanga obudde bw'okugenda butuuse kiringa kufa omuntu azuukuka wano ng'alina amaanyi mangi aba afuluma wali n'agwa n'afa. Oba kitegedde teri amanyi lunaku lwalifa teri amanyi kati wabula mu abaana bwe mulaba nga muzeeyi wammwe akuze
mutandika okugamba naye nze bw'aba avuddewo kampani eno tuyinza kugiddukanya tutya. Butere vatwa Smart TV tukomyewo ku mpewo twali tugenzeko mu Bulango kati tukomyewo bulungi nnyo ku mpewo bwe ebintu byaffe tugiye tuddako mu Bulango ebbali tumane tukomawo kaakati ogambye nalebo Sseggona waawumulire mu kitiibwa wanaaveewo asupporting mwami wa Lukagga amulinde wali okuleeta ebiteeso byabwe kubanga gavumenti ye NRM bwe yali ejja mu buyinza nali ntegeera bulungi wadde nali muto naye omanyi waliyo abato abategeera nali muto ategeera gavumenti ya NRM nejja mu buyinza 1986 ola bulungi 86 lwe bava mu nsiko naye bwe baali bakola kabinenti egenda okuddukanya eggwanga tebaakozesa balwanyi bokka Honorable Bidandi Sali baamuleeta mu nsiko teyaliyo Honorable Kawanga Ssemwogerere baamuleeta mu nsiko teyaliyo obutya bulungi Honorable Sebana Kizito baamuleeta kati abantu abo bonna baabaleeta abaali abakugu be bamanyi balwakanabagonda nti wadde tebaalwanyi naye bamanyi gavumenti bwe zikola ki bwe ziddukanyizibwa obutya bulungi kati Pulezidenti Kyagulanyi nga atudde mu kabinenti tasobola kusuula Honorable Sseggona ng'agenda kukola gavumenti y'obuvunaanyizibwa. Lwaki waliwo tasobola kusuula ono w'Emityana omukyala? Kati manager kankubuuze Uganda enaagenda mu maaso nga nze ngamba nti President Museveni kagugamba nti President Kyagulanyi tugambe nti honorable kubanga once honorable is always honorable tannaba kulayira naye essaawa eno baamunominate nze nga president ati wulira w'ekibiina bwe bagamba nti presidential candidate ne bakunominatinga ne bakuwa liidika ne bakuwa biki oba oli mu kiti ky'aba president era ono agenda okuvuganya ku bwa memba bwa parliament bw'agenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne kamukakasa nti asaana okuvuganya bamuyita honorable ne bw'atawangula kakati olwaleero Kyagulanyi president kubanga bamunominatinze nga president era Mugisha Muntu president ne bamunominatinze wa kibiina ki anti yakoze ekibiina yakikola ddala ate ono waffenna tuliye olusaniya sajja yansanyusa naye president ansanyusa nnyo musanyusa bwesanga emboozi esigiyitako okitegedde kati kyembadde njagala okulaga abantu saagala kiraga Honorable Sseggona yekka kiraga n'abamulumirwako abalina obweraliikirivu nina abantu bemmanyi kati bino mbyogera ng'omudongo ate oli agenda okuwamba okutwala okufuna obukulembeze bw'eggwanga mudongo kati fe abadongo tutudde palamenti yammwe tutematema gavumenti eddukanyizibwa mwegabira ebifo ata ngamba Honorable Sseggona mu sekulist Honorable Joyce Baagala mu sekulist oya bulungi nkulaba Honorable Alan Sewanyana mu sekulist nkulaba kati ombuuza abantu bana basatu bompadde mbateekewa nguwa ministry mwe bafiitinga omuga nti wano bw'atuulawo guba guggwa yes so kuntulize Alan Sewanyana sports minisitule y'emizannyo oyo ayiseewo wano opposite tomuwadde namuwadde dda n'emikono n'empanika buuza omulala Honorable Joyce Baagala mawulire ministry y'ebyamawulire eno erimu kati ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo eby'amawulire ngamba dde njala kugiwa Kazibu Bashiri kozi tyakomyewo oyo si waffe bulungi buli bankwe bagamba mbu alina gyeyewogoma si mukyamu n'agamu kaakati akitegedde Honorable Joyce Baagala omuwadde okuli ebya minisitule y'amawulire kuba mukugu oyo kitegedde kati naye teyeeraliikirira kali akaana ka Nabbosa akalumbye Nabbosa oyo banne musabira awangule ne bw'atampa kyampamu naye awangule akaleke
kabe freestyle akaleke kawangulaawo takayingirira ye tugenda mmuteeka mu cabinet gye kalipotingamu kajja ne kagamba maama Emityana tuli bubi kakati buzibu ki nti nguudo wa nti oluguudo oluva emaanyi okugenda ekitongo lufu oba oluva emyazo okugenda ekasanda enfuufu esusse nga bakola okitegedde nina abantu balina emikisa manager olabye cabinet gyenkuwa njirabye nkyakubanja mwami Sseggona oyo yatugambye alina PhD mu mateeka Honorable Sseggona awozezza emisango mingi mukugu nnyo era mu paalamenti bw'oba oyogera ku bantu abagenda okuteesa mu paalamenti tosobola mwerabira era paalamenti tesobola kutuula ku nsonga ez'amaanyi nga tolaba Sseggona kati njagala bamuwe ministry erimu Nobert Mao lwaki agala okujja independent lwaki alemba atatawaana nti bagenda muswaza nalagina video gye nalabyeko ng'agamba tongeze manifesto yaffe nzije independent muganda wange Sseggona kaakati noonyaako nkubuulire ekiyinza okukugwako tukimugambira ekiyinza okumugwako sooka manager sooka otulemu ku experience ya Walukagga tudde emabega eri gye twatandikira ekireeta Walukagga okubanga buli wajja waliwo ekigambo kyogenda nti Walukagga yeewuunyisa awantu watasobola kuyita awafunda ye waayita kati olaba abasambi b'omupiira kansooke mbabuulire aba abawuguwagira waliwo omuzannyi bamuyita Messi Messi waalaba badifenda 3-4 awo enyini watwala omupiira n'aguyisaawo tugende mu maaso kati Walukagga awantu awafunde nnyo we muna ne mukwata ku mumwa ku lutindo ne mugaa Walukagga aguddeyo mu mazzi tufudde musanga ku lukalu Walukagga ayitawo ne mumulengereri ku lukalu aliri ku lukalu asaasira abantu banayitawo batya watandika okuvuganya kaadi eyo najja wanneggamba kyagenda giwangula nekituukirira nenkutongoza kaakati ate bw'aba alina kaadi ng'alina kaadi ya Nuupu Walukagga agenda kukubala aleemu emu bweti muganda wange Honorable Sseggona atulika akaabe kamala okwesiba nywere kuba amasanyu gambuganye nze nkubuulira kasita ogambye nti asomoka ennyanja n'omusana ku lukalu nga tatobye kaakati wa abantu abataazanyirwako wano benneetegereza bali aba obulungi babiri mu byobufuzi kati ng'ogyeko ebyobufuzi kati Walukagga ye tubadde ba Luganda tutambula naye kuva edda mu lutalo lwa Samuna Walukagga nga talina ssente twali baavu nnyo oli alina nnyingi nnyo naggagga twakatandika gurupu yaffe eya Vision Production n'awakulu olutalo olwo ne tugatufudde omuntu anaanywawo otuzzi Walukagga n'awangula Samuna na yali ayungudde eggaali n'aleeta abayimbi bonna n'abakuba n'abayimbi abayimba ku Walukagga tebaddangamu kusitula mutwe oli mutuufu nnyo olya bulungi kaakati olutalo lwa myaka katuwadde emyaka bampita mu meeting tugenda kuteesa ku tutaasizza tutya Samuna luma gye mwalimu n'emmeene ne meeting yali Bukoto twagituuza mu ofiisi ya Honorable Kyagulanyi oyo nga mulimu n'abantu abalala bangi olw'okuba nze nali njagala nnyo ssente tutuula mu meeting eyo nteekamu byenjagala nti omuyimbi bw'omuwa kino ne kino ne kino ne kino agenda kuggyawo ki olutalo agadduzikiza kati Samuna ng'agamba bwe ndeeta ssente zino njagala Walukagga akuba oluyimba nkulaga omusajja alina omugongo ssente zaali nnyingi ne tuzissa mu agreement nyinza n'okuba endagaano eyo girinako kopi ne tugimala ffe ne tussaako emikono nga tugenda kufuna ssente tuleetera Walukagga endagaano eyo tumunyonnyola ebigambo ng'omutwalo gumu n'ekimu omusajja tumusabye ebyuma tumusabye hard cash tumusabye emmotoka evuga ebyuma tumusabye eno ebeerako ebyuma ebiyimbirwa liibe ya stage ng'alina okutuwa ebizigo 500 buli lunaku nga tubigaba mu show
era nga tulanga nti omuntu asooka okuyingira ayingira n'ekizigo kyabwerere okumala emyaka ebiri ng'alina okupromotinga ennyimba za Walukagga oba audio oba video okumala emyaka tumaye tunzikire na kivuwe wagazi ng'ate endagaano okugissaako omukono waaliwo cash mu kiseera ekyo wabukadaaga 5 nga balina ozituwa then nabiri bigende mu nkola yagamba nze omuntu eyayimba nga ngamba abantu ndi ebizigo bibi ate nsobola nti okukwata ssente kuba yagamba bisana kubanga toddagala ate nkuba oluyimba oluga nti birungi mba ntegeera ye mwami Walukagga nga n'essente talina n'agamba sisobola kuluyimba ebiseera ebyo avugira kali kakyesa yalina kipajero kyali kikadde kino ekyeru nange tubonyebonye n'eddunia eno katunabeko mu maaso obwanya entalo namubulizaayo agaana oyo Walukagga kakati abantu abamu babeera b'amaanyi naye nga tosobola balaba kugamba amaanyi gaba gabeekwese nga tosobola kubategeera wabula kikutwalira obudde bw'onoonyereza obulungi osobokutegeera kati omuntu omulala gwe mmanyi nti nno bw'omwesimbako toddamu kusitula mutwe Erias Lukwago Lukwago mu 2026 ng'ajja ku bwa MOP bwa Kampala Central yavuganya Francis Babu yali akomyewo mu byobufuzi tetuddangamu kumulaba tetumanyi gye yakwata tetuddangamu kumulaba 2011 bwe yali ajja ku bwa Lord Mayor yavuganya ne Sematimba Peter Sematimba nga wamaanyi nnyo wali oddemu okumuwulirako asitula omutwe kakati sokoleke manager obadde olina experience gyobadde onzimbidde ng'egenda kunnyumira kuba neesibye edda nywere olutalo lwatandikira ku bizigo olw'ebizigo naggwerayo tujje mu maaso andi mbadde nkyakumalirayo tonvuga livansi nti ogenda wetaweta amakoona nkulaga ababuuza abantu kati nkyakulaga n'ono kuga 2011 Sematimba yakola ki pira yabulirayo 2016 baleeta Lagadi mu Kampala namulaba ne baleeta ne Isa Kikungwe ng'oli alina kadi ye n'alemu nalina ya DP yabakuba tekuli yali azzeemu kusitula mutwe teyagamba mbukanzi yeyongezese endabe kwabo oya bulungi Mulodi Lukwago oyo Lukwago 2021 yavuganya Nabira Naggayi ng'alina kadi ya Nuupu na ne tugamba omuyaga guzze tufudde ambuleereze kiwedde Nabira agamulabako yegamala mwalaba nfufe efumuuka taddangamu kusitula mutu taddamu kwanga bamugobye mu nju twaddamu okulaba ng'emupi yafuga ebisanja 3 nga bamugobye mu nju oyo ye Lukwago kwigamba ono simanyi bali mwezo wamuwalira amagezi tageza najja abisazeemu bali mwezo omuganda wange naye alabye tassaamu nnyo bw'aba alina ke yalidde agenderaawo kabonabonera bwereere obadde okyayagala nkumalirayo Walukagga twadde ku bizigo ekyo olwo olutalo yaluwangula ebizigo naggwerayo ne tujja kati waliwo olutalo lw'abayimbi awo kati nze kati kankuyambeko awo mbadde nyina kyenjala okukubuuza oba kinaakwatagana n'ekyo we twama olutalo lwa Samuna twawulirako nga Ssega wamuwakuddeko olutalo agamba Walukagga ndoga yandoga emimiro bantu ne bansuula mu mabira olwo yalusomoka atya ate nno nga byonna Ssega wa yalinga abiyiiya buyiiya naye ng'anoonya kwe yeekwata afune ki amaanyi yasibira mu muzikiti yasibirawo mu muzikiti kati Seeka mulamba sebo nange yankwirako essimu mbwayagala nsiramu ne mugamba mwalimu neyanza nnyo okunjagaliza okumponya omuliro naye tula bulungi nkusome ne mugamba man adhnaba omuntu akola ekyonono ku nsi wahuwa yalhaqu naye ng'aseka
dahala nala ajja kuyingira omuliro wahuwa yabuki naye ng'akaba ne mubuuza njogedde lulimi ki naŋŋamba lwe Luwarabu lwe batandise okunsomesa ne mugamba siiba bulungi ngate gwolusoma mpale nyimpi ebukomanzi yasigira muzikiti ogambye seeka kati waliyo abantu nga munnange nno ng'omulabaawo ng'owokusaaga naye nga w'amaanyi kati tulage tusongereko na Lewo Sseggona agenda kujja independent anti muwadde amagezi nze nkuwadde amagezi muganda wange Sseggona omanyi omwana ayinza okukuba nze lumu twali mu kibiina kyaffe ky'ebidongo eyo nga tulina maneja nga mukambwe nnyo naye nga bw'aboggola ffenna tukola ki tusirika maneja ani oyo kinze mwogere mwali mu kibiina ki kireke mbuulira nze nja mutegeera kaakati omuntu bw'omugambanga nti nva mu maaso n'avaamu tomusambanga kubanga oyinza okwesanga nga bulijjo akuwa ekitiibwa naye n'atuuka n'agamba kakati wano kisusse kankolewo ekyamaanyi kwerwanako n'ogenda omukuba oluyi n'ofundikira ng'okoze eki ng'owemuse kaagati mwami Sseggona kino ekigwo kye yasoose okugwa kitono ekisooka kaadi terimu ssente just owaayo mpapula zo toyina bitokubalaala ebiki naye kibayita okukubalaala okuba ebipande otandika okunoonya akalulu awo wo ssente zigendera ddala nga zigenda kufa kaakati ezo ssente zigenda kufa bwereere ate nga mu gavumenti ate ateekwa okubaamu kyenneewuunyiriza amaanyi ga Waluka lwaki oddira ssente oziteekemu ogwe walukagaddemu akukuba ekigwa ekirala ate nga mu kabinenti ojja kubaamu kaakati bw'okwata essimu n'ogenda ku social media bwoti osanga boogera ku bantu abo balinga be beesimbyewo bokka mu Uganda yonna nze omanyi tutambula eggwanga Bunyoro Busoga Mbaale eyo Mbalala Kaseesewa tulina kontakiti nnyingi nnyo kati nze akalulu bwonna obululu bwonna obukubiddwa ebbanga lyonna abantu babaddenga bwe bamala okulonda pulezidenti omanyi abantu tebabimanyi bulungi nti nno olunaku lwe balonda local government si lwe balonda bano ba pulezidenti abantu bwe bamala okulonda pulezidenti ogenda okulonga nga lyakubira Lukwago yawangudde kumbe byalulala n'omugamba bwe tebannatuuka kaakati ku luno 2021 abantu nga bakubuuza nnyo Walukagga yawangudde bannange Walukagga yawangudde nti ate akaabwe tekannaba kati awo ne bagenda ne balonda bano Berusi 5 ba road mayor era omuntu n'agala ne Walukagga ate ke kasembayo okitegeera kati lwaki pulezidenti abantu ejjinja n'abannyonnyola n'abakuŋŋaanya Bunyoro n'abakuŋŋaanya Embaale n'abakuŋŋaanya Embalala omuntu oyo tumuzannyirako gwolabanga ow'okusaaga naye aba alina amaanyi nga Katonda alina ekirungo kiyamuwa tosobola kiraba waliwo ekigambo Kapo kye yayogera nakiraba ku simu yange ku social media yagamba nti naye okimanyi omuzadde osobola okuzaala abaana bo bonna ne bakusala abawala babazaaliramu awo abalenzi basimi battoyina ntaana bakijja kiti ekyo baba tebakusaze ogwo mugaso gwabwe nagwo guba ogwo bakola obuweereza bwakuba gwe oba olina obuweereza bwe wali oyagala bagendemu naye akati zo toyi ku kyalo kube nga tekuli asima naye nga baana beera be bakola byonna byonna emirimu egyo oyagala katigoye ney'abamalaaya mu ggwanga ebe nga tekyalimu kubanga gwe wazaala abo oyagala bwe baminisita yonnange kaakati akalulu ka Busiro East eneyaffe ye Busiro East nya ndaba kagenda kubaamu vaamu mpitewo mungi ono aze independent no talina kyagenda kukola yatandise okwogera ebigambo ebikambagga anti nkugambye bw'aba ayagala okuwemukajje bw'aba ayagala okuwemuka ajje bw'ataasibire mu kyaki ng'abuulira njiri agenda kukola kyaki ng'awa bujulizi banna ebyempiseemu mu
kugamba alina okusabira abantu kati bw'aba ayagala okusigala nga musajja nga tawemuse gavumenti eno bwewangula eya Nuupu emulowoozeeko emuwa ekifo tajja. Manager naganya okwogera ekigambo ekyo nsaba tubeere bantu bakulu si bwewangula tebisoboka. Osobola okugenda mu mupiira nga wategeredde results kyogaga tutulaba lipule. Nze nabaddeko emunyonyo President Museveni ng'atongoza manifesto ng'ebigambo byayogera temwabaddemu kusaba kalulu tana muntu gwe yayogeddeko yasomesezza abantu kugenda kujoinira obuvunaanyizibwa bwatuuseeko kuba kati oyo muzeeyi ne bw'aba ng'avuddeko ebyo ebigambo bye tubyagala gye byawunzikidde nga n'atusomesa Uganda gye yava lwaki bino weebiri obwo buvunaanyizibwa bwe ng'omukadde aludde mu ggwanga lino nga tumusasula atubuulire ebintu ebyo gye byawunzikidde ng'ateekateeka kulayira bw'alowooza ngati gw'omanye kyabadde kavule bateekateeka kulayira ne suuti bazitumizza suuti balindeko okuzijjayo mutunzi alindeko okutunga kubanga olaba esuuti zatumiziddwa bagenda kusanga obuzibu bw'amaanyi ate nga toli gwe bagenda kwevuma kati ekyokubiri kino nkibuuliza abatulaba ku Smart TV bane mu nsaasireko nze sina kye mmanyi nnyo kiri awo wabula mmanyi bantu bamanyi bintu bituufu mwami wa Lukagga tumulonze nze nja mutiiki nga nze nja okusooka ku line making sure nkamuwe nzire waka neebake nkome okukuuma kalulu kange lwaggulo agenze mu parliament ng'ekisaawe ky'okuyimba tufuniramu wa era atulesseewa tufunamu olw'ensonga nze naliko mu meeting nga Dr. Ruddaman yagiyise nenge yogera ku copyright ku National Theatre twatuula ku Imperial Royal nzijukidde twagenda eri waggulu nga Ruddaman yatuyise tufiitinga ebirowoozo byaffe mu kiwandiiko kye yali atwala mu parliament era ng'ayise categories ez'enjawulo bano abafirimu abawandiisi b'ebitabo baaki ffenna twaliyo tuwaayo ebirowoozo byaffe kakati singa tutuuka kisaawa enzo netteeka lye ne liyita erya copyright nze mba mmaze okufuna mu Ruddaman era ne gavumenti eno eya Museveni ndigamba bwebanga eyagala ekooyo okugitawaanya kubanga baartist bagenda kugitawaanya olwaleero n'enkya ne luli bweneebanga ekyaliwo ekole ku bintu by'abayimbi abayimbi bafune ssente zaabwe bagiveeko kubanga buli lunaku wajja kuyingira abalala abayimbi abapya ate nga balina amaanyi nkasobola okubuuza nti emyaka 5 Ruddaman gyamaze mu parliament ng'oggyeko okuyita abayimbi ba artist kiki kyagasse ku industry ate wabadde oyagala agatteko kyekisinga copyright yali kale nsooga nti yali badde olwo kye bayita okukaayanira ddala buli kiseera n'ekize si kukuba nduulu kati bw'abanga yatuula mu parliament kubanga parliament bw'eba eteesa oleeta ekirowoozo kyo naye abatono abakirieta nno omuntu abeera mu parliament omwo ebisanja bina nga taleetanga ekirowoozo neki tateesangako kati nze Ruddaman tosobolako nga ntakoze yagenda n'aleeta ekirowoozo era n'asaba parliament emuwa obudde nawudde baamuwa emyezi 6 ne bagimuwa n'asaba ne bajeti bwe yagimalaako yavaayo naki anti biri mu prosesi ebya parliament tebibanga bw'oteesa ku LC nti nno kati olwaleero tulonze abantu abagenda okukuuma ekyalo kyaffe copyright kintu kinene kuba ye yatambula amawanga agawera n'agenda e South Africa n'agenda e Tanzania n'agenda Nigeria n'agenda e Ghana nga yeebuuza mmwe mukikoze mutya mmwe mwakikola mutya okubeera ne copyright nga omuntu mu biyiiye byafuna kati ebirowoozo ebyo yabireeta ku flow era parliament ejja kubiyisa ne manager nkubuulire kino kankyogere nga omudongo ffe tuli badongo basaabadongo ndabanga ekintu kya copyright kino ekikyalina omutawaana omunene omanyi ze nakinoonyerezaako nagenda ku Google ne nnoonyereza ebintu ebyetaagisa copyright okubanga ekola ebintu ebyandaga bibino wammanga
okubanga oluyimba bwe luyimba mu bbaala gwe nannyini sente ozifuna bwe luyimba ku radio gabo bwe luyimbye wonna ne buluyimba mu motoka nga sente zozifuna kakati oyagala kuntwala mu bya kipugu nedda njala mbikubuulye tubitegere bulungi wuliriza waliwo gavumenti ebintu byekola ng'ekozesezza obukugu nga gavumenti nga ffe beebikoledde tetukola ki tubitegedde kati nze bwe baali baleeta etteeka ery'okusolooza TV ne bagamba TV tugenda kutandika ozisasulira naseka n'okuseka nga tekisoboka ningamba kati nga musasuzaani osimba mutego wali nobajjanga nzigalawo zibaddewo ekikomera kyange TV yange mugala gyensasuza muti musobola okukwata limoti nesinyiga bwenti neyaka kiki mugenda okunsasuza nga tukyali ku TV ziri ez'omuziro simanyi nabwe bali kikola owera ne gavumenti emanyira tusasuza TV tekisoboka oyinza osasudde TV sebo kakati gwe weekubiriza ogenda okanga TV oteraga ogw'omwana yambuka lukira mobile money ontere sente ku simu teteekabyawo ogumu ekitundu tufune TV yate oba okitegeera anti kati ekyo kati nabino ebya music nze saagala kubyeteekamu kuba siri mukugu anti nze binategeera kimu njagala wonneeraliikirireko nyambe copyright bagituwadde kino kankikuule manager copyright basobola ogituwa naye okugenda mu nkola kyetaagisa ssente basimbe emirongooti okusimba emirongooti kingi emirongooti kuba trackingira ebintu ffe twagala kufuna mu nnyimba zaffe twagala kufuna mu bitabo byaffe twagala kufuna mu firimu zaffe oba banaabikola batya setumanyi kaakati ogende wagamba tekisobola kusosola TV twali mu lockdown nina mukulu wange mukalazi najjaawo ku studio lwayo Dr. Sebbale bagamba pikipiki baziganya okutambula bwe buti paka nagamba yayogeranga gwe tekijja kusoboka n'akamu bamukwatira mukono nankubira essimu ssaawa 2 ez'ekiro bankwatidde mukono nsuzano ku poliisi nkonze bakwatidde ki timbadde nvuga pikipiki nampeeseeko omusaabaze gavumenti bweba eyagala ekintu kikola bwe baali bajjawo airtime ono w'okutakula kati ng'ogamba naye kakati tugenda kukola tutya badde ngenda wali ninga mpaayo wa 2 kakati ngenda mufuna ndya jjukira waliyo ebyalo ng'ekyalo kiri eyo owa mobile money ali mu mayiro 6 kakati ngenda kufuna ndya airtime bamugjawo nekiggwa era tulina wojja kafapula era twasigaza essimu tukola ki tuzikozesa kati gavumenti bino ebya copyright byeriko tennayagala bweyagala eteekwa kukikola kubanga baalugamba luli amazanyalaze nga tugenda mu kitongole n'osasula simanyi ate ne bajja ne bakusalako simanyi ne bakuyungako ne baga nti akati kigenda kubonaabona nammwe gw'ojjanga kuteekako gw'osobola okukozesa agakumala nakyo nekiba era nga gwe weebanja n'ogateekako tugamba bagenda kikola batya zino waya ezange zenateeta n'emiti gyange nekiba kati ssaawa eno oba oliawo nga bakubira nti waayi masanyalaze gaweddeko mumpereze akawunti namba mbatereko 2 ebintu bisatu amasanyalaze bwekyo bwetambula kino ekya copyright nkubulya bwana mubiro gavumenti tekyagalanga naye nayo ngirabula bwe muba temwagala tubafuukire kizibu mwaba gavumenti mutuwe copyright tubate tujja kwongera okusindika abaana awo nga mpaka gavumenti yaffe lweneetuula nga gavumenti y'abayimbi nga banobiyaniri be baminisita ba big eye nga be batudde mu cabinet babuuza mubadde mugamba kyolwo nga ffe tugenda ngenda wali neŋŋamba njagala kwogerako ne president sibonaabona nnyo ino eryokumala okufuna appointment fe abaali mu nsiko nga tumala kukola appointment okulaba waffe ebyammwe fe ate abadongo otubuulira ebyo njagala president mudongo ngenda wali nejjita yange naye kankuwe manager nze ebifo byonna ebyamaanyi mu ggwanga bwe bibanga waliwo omukisa omuntu ogukiwangula nze mpula nga mbyagaliza walukagga
kuba ne wabeeranga ye president wa America sobola kuba simu ngenda bugenda mugamba bagambe mu birwazze banja kumala ati kyengugambye kakati fe government yaffe ejja kutuuka ekiseera ewambi tonimbye mwawo ati nga ngenda wali nga ngamba Nobia Neri mwana njaga kulaba president kubanga siraba nsonga lwaki etteeka temuliyiisa naye eno nga saidi eno ekyali nywevu nnyo ati okunywera kwayo tetugiganyi naye iffe tukolere byaffe we have the maje we have the bunduki ebyo webiri naye ffe mutukolere byaffe ebyokuyimba kubanga kati olaba simanyi memba wa parliament simanyi afuna obukadde 3 omuyimbi akuba ebivulu 3 nafuna sente ezo sente nazifuna kyokuyimba kati ate ebivulu ng'obirese bw'akwata oluyimba lwe n'alussa ku ssimu wano ne lutambula mu wiiki emu asobola okufuna obukadde 100 kati bino ebyabamemba bya parliament ffe nga tutandika balonda bulonzi kankubuuze manager naye kibajja eno mu kukuuzi balumbe kunyigirizibwa muzzukulu w'amawule wana tugeze agenze mu parliament tusaba nnyo abe nga akyalina obudde obugamba kangende mu smart studio nkole oluyimba ate analikodingirawo era ne bw'anaakola studio eyiye era ajja kugamba mbirujjanga okuba engoma studio eyo eno talina kukola ndala ekyo kyaggwa naye tetwagikolako tetwagigulako yaddaga neegwa ngembabuulira njagala ngenda kutegeka laale emu ne kati mwami Sseggona abonaabonera ki yakimanyi tetumanyi bigendererwa ade saagala muganda wange oyo aswale kubanga natandika okulaba Honorable oyo yali 28 kati twali tusabye mwami Ssemmango Marvin atwazika ekyapa nga tulina sente zitwagala twali tulina ebyuma bye twagala okugula tulina emmeni kati nga ebyapa bya Honorable bya Ssemmango nga birina Honorable Sseggona era ofisi zaabwe zaali zikyali wali ku London Chambers netutuukayo nga musajja ayogera bulungi netuwuliziganya bulungi era n'atukolera gundi netugenda netwewola ssente oba okitegeera netwambula bulungi naye kati kino ekintu kyetuliko tekituleetera mutawaana kuba nja kukola laale nja kusetinga laale oba ngisetinga ekyengera oba nsangi oba ngisetinga emmende oba ngisetinga eno mu Wakiso mu Myuka kweze Gombola ennya atuuke ku laale eyo akaabe naye ng'ate yamaze dde okukola ki okwesimbawo takyakivaako tayinza kutusobola abadongo nga kunoonya bantu anti omuntu kwalina okutiira omuyimbi tatusobola nti omuyimbi afulumya oluyimba ne lukuba ggwanga lyonna nga buli watuuka ava n'abatamanyi Luganda nga nduulu kati gwa constituency tosobola kumwesimba kati ate nga tulina option eno njagala agitunuulire nnyo katunulire ebidda Honorable kyabaalwanako kwekola nga gavumenti ya Nuupu egenda mu buyinza bwegenda mu buyinza be bagenda okugirowooleza be bali mu gavumenti kati bano bannabbosa baffe kana akawala ak'Emityana bono ba Walukagga ba Honorable ani Kayemba Solo bo bagenda kubeera ba Honorable ate oyogedde Kayemba Solo MP Kayemba waffe omulaba bakomansimbi Kayemba okubagenda mu parliament saidi ya Kibinge 7 nguudo kati kawerette mulimu agukoze ne Busola abuguze n'abugabayo kati awo abantu kye baagala enziza buteesa mu parliament nendo jangu tebakyali mu Kibinge tebakyali ku mazzi ga kukwata kidomola ogenda obulage bali ga kusunda mukono bati era mbagamba wano abantu bemmanyi nze nti bateeka okulayira ati yaswalukagga agenda kulayira yalayidde dda wano mu Kampala Honorable Omuloodi Lukwago yalayidde dda agenda kulayira era n'oyo omuwala oyo alina kumala kwetonda oyo yamugjamu obwesiga oyo gundi Luyirika
anakisobola anti bwateetonda awedde ffe tetusonyiwa abamugjamu obwesige luli simanyi luyiga bayigaani omanyi simanyi na gye baalaga oba bali mu kyalo bali ku nkumbi efefe ettunka bali babonaabona kakati ono bwateetonda awedde anti kati walabye nti Kampala bamutotte Shamimu yeyafunye kaadi Malende namulabye atutte kaadi kakati ono yali eno ate nadde eno ate bwava eno ate bwadde eri kwegamba atagala butagazi amale okujja yeetonde ewali ku Katonga Road sitayingira waffe asigaleyo mu nuupu ye naye ajje ku Katonga yeetondere omuloodi kakati katusaba akalulu kano kaggwe bulungi naye maama mbadde mpita wali ennaakulabi nendabawo ennyumba awo neŋŋamba eyinza okuba eri mu myaka nga 2 oba 3 neŋŋamba kati ekitegeeza zino ze bayita poloti omugagga bw'alaba kati nga wano nga yajja ng'amenya ng'azimbawo ekizimbe ekinaabayamba nga bwe baakoze omwala kati ebyo bye tutakkiriza nje mutakkiriza enju ewangadde ne nannyiniyo omuntu muleke n'ekintu kye bw'oba oyagala okuteekawo kuba ddala nange ndabye ng'ennyumba ye tesaana kukola ki kubeera mu kibuga jangu oyogere naye muzeeyi esente zikyabuze ezizimba wano nti zikyabuze kati nze mbadde nyanzimbewo ekizimbe kya myaliiro 4 oba 5 otwaleko bwoti naye ntwale bwe ndi mukkaanya ozimbe so tumenya bumenya kuba gwe oli mugagga otwale ebyo omuloodi byagamba abantu ekintu ekyo Dr. Kisekka yakyogerako eyali vice president ebiro ebyo yali agamba yasinzira ku bantu b'e Namuwongo abagamba ekibuga ekiba kikulaakulana abantu b'e Namuwongo kano kammwe bw'oba tosobola kukula tetwagala buyumba bufaanana bw'e Namuwongo oba tosobola kukulaakulanya wooli bw'oba olina ssente kulaakulanyaawo oba tokulaakulanyazaawo tundawo oba totunzeewo vaawo dde wammwe mu kyalo naye yayogera bubi kyetaaga n'obagamba ennyumba bwe ziti tetuzaagala mu Kampala bw'oba osobola zimba yakibagamba eri ku mutindo bwe guti yakibagamba bw'oba tosina busobozi buzimba nyumba eri ku mutindo bwe guti funa omugagga mutegeeragane muzimbe bameka babiri gwe ng'olina ttaka omugagga yasseewo ekizimbe ekyo bw'oba tokisobola tunda wano ogende eri ogule w'osobola kuba kati omuntu nga nina poloti enaakulabye katugeze 5 ku 10 so gifunamu akawumbi naakulabye kitegeeza bakitaffe baatukotobbere butagula mu Kampala nga likyali ttale kati gwegulamu gwate tolina baana gwegulamu bali abaana bo boobatansi Kampala yafunze tweyongera mu kyalo ekitegedde kakati tugenda tweyongerayo okusinziira bw'okola ki obusobozi bwo kati manager olinayo akatalekeka ku kalulu ka Busiro East katusuulemu akatalekeka ku kalulu ka Busiro East kagamba balonzi abalonzi temubuzaabuzibwa ne mulonda NRM olw'obusoberwa abalonzi b'e Busiro East temubuzaabuzibwa ne mulonda NRM tugambe ne balonda muntu olw'obusoberwa mulonde Honorable Mathias Walukagga abakwate abatambuze kubanga abamanyi nga bwe mulaba bw'atambuza Kyengera Town Council era bw'atu bw'agenda okugattako eggombolola ziri 2 efuke constituency agitambuze buki bulungi abaagala Honorable Sseggona gye muli naye nammwe mbagumya nti omuntu wammwe mu gavumenti empya agenda kuba n'omulimu kubanga gavumenti bw'emala okukwata obuyinza eba n'emirimu mingi nnyo n'ebifo bingi nnyo bwe bagenda okulaba nga Haji Kigongo ba gavumenti yammwe ngeri gyali mukugu obwo obukugu tubwetaaga gavumenti esobole okutambula nga teyugayuga n'ekyo temweraliikirira mbaagaliza kulonda bulungi amiina Suna Meya mutumiddeko nnyo omusajja asinga okuba n'otulo otungi mu ggwanga muno
Akuluusana nnyo. Yebonyaabonya nnyo.